Anti Kiyumba oba Maama Kiyumba amanyiddwa nga Hilda ono yagenze maaso n'okuba nti atta Kadaama amanyiddwa nga Namubiru Hajara omulambo n'agukwata n'agusula mu ddungu ly'olabaawo. Eyo nno baasanze emirambo emirala egy'abantu abaafiirayo be bakasuseeyo emirambo nga 20. Wano nno Anti Kiyumba essaawa zino wenjogerera aliira ku nsiko. Aliira ku nsiko oluvannyuma lwa bakadaama okwekumamu omuliro nga baagala okumutuusako ekyo kyazze atuusa ku baana. Kiteeberezebwa okuba nti Anti Kiyumba ono Maama Kiyumba ono atera okwenyigira mu nkwe z'okuba nti abaana bano bakadaama abatoloka bafa. Kubanga gye baasanze omulambo gwa Namubiru Hajara baasanzeyo emirambo emirala. Bw'abanga tali mu lukwe lwa kutta baana bano yategeera ati eyo gye yasudde omulambo, kubanga eyo baasanzeyo obuwangwa, baasanzeyo emirambo emirala. Kati nno wenjogerera aliira ku nsiko era nga yadduse. Bakadaama bamunoonya baagala kumutuusako ekyo kye yatuusizza kwani ku Hajara. Bitabuse. Bamubuuza lwaki otta omwana wa munno olw'omusajja. Omanyi nti oba omusajja gw'oyagala naye yaleka famire e Uganda. Musajja kyakutisa omwana wa munno. Wandibadde otta baawo, wandibadde totta mwana w'abandi. Kubanga Kadaama teyeekwana, baakwana mukwane. Maama Kiyumba aliira ku nsiko. Kakutuuseko vidiyo zino ozerabireko ez'abakadaama abataamye okukira ennumba. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Naye Maama Kiyumba ono yasse omwana muwala ono alina omutima, kubanga wootuukira okutta omuntu n'ofuna amaanyi agakwata omulambo n'ogutwala mu ddungu n'ogusuula eyo gw'oba mutemu. Waliwo omuntu nga accidental oba mubadde mulwana nakkuba n'ogwa wali n'ofa oba nakkuba ekikonde, naye wootuukira okutta omuntu n'okwata omulambo n'ogukweka. Kyova olaba nga tubeera tubawuninga wano abaana ab'obuwala ng'oli tannakutolosa ku mulimu gwo okukuddusa mu kiyumba akutwale. Tegeera Maama Kiyumba kijolaga. Tufunye wano kesi z'abaana ab'enjawulo ng'oli bamutolosa mu kiyumba nga bamulimba nti bagenda kumufunira mulimu mulala ne bakomekereza nga bamututte mu bwamalaaya. Maama Kiyumba basinga badiringira baana mirimu gya bwamalaaya. Ne kati kambabuuza ekibuuzo, wava Uganda ng'ozze mu kiyumba kola okuggyako ensonga ezimu. Kyovola nga mbeera mbawabula abaana ab'obuwala mu kiyumba mwoli bw'oba olya onywa emirimu tegikuddusayo mu bwangu, sooka okola akasente obeeko bw'oba oveeyo. Bano abaana basinga okusanga ebizibu bino ne babatta ne babakola kibe baana batasobola kugumiikiriza. Yakatuuka mu kiyumba mwezi gumu oyagala kudduka yagende. Bane twajja kukola muve e Uganda nga mugenze mu biyumba by'Abawarabu kukola. Bana babalimbalimba eno ebweru ogenda kufuna omulimu gw'ebweru nga weeyagala weepiica wakola ki. Wave Uganda n'olekayo okwepiica n'ojja kukola. Tuddeyo ku nsonga z'oyo Maama Kiyumba yasse omwana. Mbu yasse omwana n'amusuula mu ddungu, mpulira mbu ensonga za musajja buba. Twegendereze bane Bannayuganda bannaffe be tubeera nabo wano ku kyeyo. Bane Kadaama bwe bali mu nnyumba ng'okyasobola okwongerayo ebbanga okukola, mulindeeko okutoloka. Okutoloka tekuliimu kalungi. Okujjako nga Kadaama oli mu nnyumba ng'embeera bagenda kutta oba nga tebakuwa mmere baki, ne bwe bubeera ng'ensonga si ya agenti buwazze nnyo. Mulindeeko okutoloka. Maama Kiyumba wasse Namubiru Hajara omulambo n'ogusuula mu ddungu. Kimaze okukonfaminga omwana w'abandi wamusse. Naye nga mazima ddala Maama Kiyumba kiki otta otya omwana olw'okuba oteebereza okwagala bbaawo. Imagine notta Munnayuganda munno olw'okuba omuteebereza nti yayagadde bbaawo. Bano abasajja be mwasanga ku ddungu bano abali mu kubakozesa obukozesa abatalina gye babatwala ng'otta omwana wa munno. Ekisooka abasajja bammwe benzi, abo abasajja bammwe be muwaana benzi, buli baana be bavuga balina okubakwana. Mu kifo ky'okutta omwana wa munno gwe baakwanye, lwaki tewasse bbaawo agenda ayenda? Muwoza Abawalabu babi nti batta abaana, kati Munnayuganda munno w'omutidde olwo Omuwalabu atamulinaako kakwate. Bannange bamaama Biyumba muli babi, mweddeko. Naye abaana bannange bakomplaininga. Bamaama Biyumba muyina empisa embi. Abaana bakomplaininga, abaana balaajana. Bannange Embase tusaba mutuyambe ku nsonga y'omukazi ono kyekikazi ekyasse omwana. Bannange nsaba n'abafamire y'omwana ono
ono omukazi mumutukolereko kimafiya oba mumusuula ddalu atambule nga awumpuguma ku ddungu kuneeno nga talina ayamba ate nga ali bwereere kibagwana bakazi mmwe toyinza kutta mwana wa munno olw'omusajja obusajja bana abasajja omusajja obusajja guwasanga ku nsi ali mu kukozesa obukozesa n'okera ku makya notta omwana wa munno. Can you imagine? Bakazi mmwe muli babi. Bannange pulezidenti wa Burkina Faso mumulaba oba naye nga si mukulembeze wa Burkina Faso yandeese okwogerako. Njagala kwogerako ono omuwala ono omukyala gwe bagamba gwe basudde mu ddungu nga Mama Kiyumba ye yamusse. Naye nga kye nazudde mu byobufuzi pulezidenti bw'aba mulungi n'abantu bakulembera baba balabufu bane mu following ebintu eby'e Burkina Faso mugenda kakasa kibayita omukulembeze omulungi kyeki. Anyway ono muwala bagamba Mama Kiyumba yali amuteebereza okubanga ayagala bbaawe n'amutta n'amala omutta n'agenda n'amuvuga n'amusuula mu ddungu. Kino ngenda kigamba buli muzadde ali e Uganda bw'oba ng'otutte wakati w'emyezi 2 myezi 3 myezi 4 nga towuliza mwana wo gezaako okunoonyereza naddala abaana abali e Saudi Arabia abatolosi abaana bangi baafa abo bamama Kiyumba boolaba bassa abaana abo bamama Kiyumba boolaba bakubya abaana b'abantu nsiiba mbagamba nti bw'oba toyina nnyo nnaku ekutolosa totoloka mukwano ezo ssente z'okolera emitwalo 800 nga bakugamba nti bw'otoloka bwere osobola okufuna miliyoni 2 naffe twazikolera n'oguma n'ogamba kamaleko contract yange noonye ki ekiddako abaana babonaabonera mu butolosi. Mama Kiyumba akeera ku makya ng'omwana afuna miliyoni 2 ewa Mama Kiyumba asasula emitwalo 5 buli mwezi gyawaayo talina ID egenda kusindika sente. Mama Kiyumba yalina ID ng'afuna miliyoni 2 ewa Mama Kiyumba ateekayo 5 aga buli mwezi asigaza miliyoni 1.5. Mama Kiyumba ozimusindikira asindika kakadde oba kamu 2 sitiru ayasigala mu contract ng'oyina passport yo ng'oyina ebiwandiiko byo ng'omanyi nti maama wo ne bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno omwana wo ne bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno osobola okuddeka muba temwenkanaakana naye asigala mu contract. Baganda bange bino ebintu byakozesa bwongo bamikwano. Abaana bali ku deportation eyo mwana akugamba maze ku deportation omwaka mulamba taddanga waka ali ku deportation atudde. Nakugamba ennaku gye tuyitamu nejjo sensonga lwaki natoloka mu kiyumba kyange kye nalimu. Abaana bangi tebaagala kuvaayo kwogera abo bamama Kiyumba batulugunyiza abaana b'abantu bokyezza abaana b'abantu n'agaana okumusasula ssente nadda n'amukwata n'amukasuka wabweru naye nga mu kumujja mu kiyumba yamusaba miliyoni 5. Ekisooka babatoloseza ssente nnyingi babatoseza wakati w'obukadde 5 bukadde 4 kudda waggulu. Ezo ssente osobola zikwata n'ozigulamu Uganda poloti n'osigala mu kiyumba kyo. Bw'oba toli mu mbeera mbi ekuwaliriza kutoloka nti omusajja nkwata nabagamba wakiri genda ku poliisi lemera ku poliisi ogambe abapoliisi nze munzize ewaka njagala kuddaka odde wakodde mwogezeeko ku kiddako. Abazadde bangi tebamanyi n'abaana baabwe kye baliko. Nze nina omukazi anoonya omwana we mwaka gumu n'ekitundu lwakuba ebiseera ebisinga ebintu ebimu batagala biteeka kuno ku social media. Mwaka gumu n'ekitundu naye ate omukazi yagamba omwana yatoloka. Woofiisi ne tugibuuza woofiisi negamba omwana yatoloka. Mu butolosi yamalayo ndowooza emyezi 2 n'ava online up to now kati mwaka gumu n'ekitundu kati goloozo yo tali mu ddungu. Era maama we namugamba muveeko kubanga tasobola kubanga gyali mulamu n'amala omwaka gumu n'ekitundu nga tawuliza wadde ku baana be. Naye ate nga mukama we yagamba yatoloka yadduka ewaka n'atoloka. Yagenda okukomawo ng'omuwala atolose. Tubuuza kampani egamba omwana yatoloka. Bw'oba tolina nnyo mbeera y'okutolosa mukwano totoloka. Bantu bangi abali mu kitolosi basaba babuulira buzibu bwe bayitamu. Abo bamaama Kiyumba boolaba balina empisa embi. Balina empisa embi eza buli kala n'eza buli ngeri. Omwana n'amuleetera ssente zazimusindikire abamu ne bazirya. N'amugamba nja kuzisindika okuba okuzimu banja kumukuba. Olusi n'amulimirira ne wabadde akola ne bamugoba. Nadda ku kiyumba we yasinzira we yamutoloseza we yamuteeka ate nawo n'amugoba. Omwana n'asigala ng'ali ku switi abungabunga. Kiki ekibatolosa baddiya? Essente z'oyagala ez'amangu osobola ozifuna mu ngeri ennungi.
abamu twali mu maani nga tufuna emitwalo 6 naye nga tuli contented nina gye emitwalo 6 n'okola contract ya neggwako n'oddayo ewaka nennyingira Dubai nga nfuna akakadde kamu kwe nina okugula emmere nze nabeera nga mwalaini nga neegulira emmere ku kakadde kamu nga neegulira emmere kyumba kyenkolamu kya fulo 3 nkolera abantu 18 naye naguma nembeeramu naye nga passport yange nali manyi weeri nze siberangako mu kyuma nga banterekera national ID nalinga neterekera ID yange kuba nze siberangako mu kyuma nga bansindikira sente buli wembeera wonna sente zange azesindikira okitegeera naye nga mikono gyange bangamba toloka nze nabeeranga eyo mu kyumba mwaleini ng'abaana bangamba wane Dubai ofuna $2.5 osobola ofuna $3 osobola ofuna sente bwe toloka passport ogireka naye nga muli mutima gwange kisooka okunjigira mongo singa omwana nga afuna obuzibu ngenda kuddawa nga babinyumiza simanyi ogenda ku deportation simanyi oyina kugendera kwa outpass simanyi oyina okukola kinganda batebigatta nentuula wansi nengamba Fatuma nina okugumira eno embeera yonna kama mbaya nina okugigumira paka lwenkola contract yange neggwako njiye kyenzezaako mu kiyumba naawe oyina okwefuula omugazi neweefuula eyasomako leka kubeera ddamu weefuula eyasomako nze nagera bakama bange tebaliwo bagenze ku pikiniki zaabwe nempito wa taxi nemugamba ntwalako gundi ntwala mwaleini wali mu town ningenda nenkola fotoku nempandika bulungi sigundi resignation letter yange nenjireeta bagenda okukomawo nga njirina ne bambuuza wagikoze otya ne mbagamba nagitumiza ku delivery bagimpandikidde ne bagimpeereza ku delivery kubanga nali nga delivery waka nga nkola delivery y'amatooke biki era nze ebiseera ebisinga mwaleini nalyanga mmere ya Uganda kubanga nabagamba nze so akubeera wano nga Syria ebyokulya nga bya bulumi olaba bali abantu baali bakweka n'amagi kanu imagine nga bakweka n'amagi obugaati nga babukweka akagaati nga bakakweka naye naguma nembeera mu kyumba naye nkola kuba nalina kye nali njagala kale saawa zino siri mu bulamu bulungi senga saagumiikiriza n'enziruka osanga oluusi nandibadde nadda ewaka musooke mugumiikirize tewali mbeera ya lubeerera baana bali mu kitolosi eyo bakaaba baana bali wano mu Dubai beetunda abaana bali wano ku switi beetunda bannaabwe kuba siriwaza kubagamba kutoloka baana bali wano beetunda baana bali wano basula ku union basula ku baniasi basula mu nkuubo because teyayagala kugumiikiriza yagala byamangu baana bali awo babatisse ku nnyonyi babazizza Uganda yalabirira nyina yalabirira abaana be bamutisse bamuzizza Uganda bamubaanize bakubaaningangako mu nsi endala nga si Dubai eyingiza n'ab'emyaka 4 bane mubeereko serious bantu bange sente ez'amangu ffenna tuzaagala naye ebyamangu era bikomekkereza kati uno omwana abandi yafiiridde bwereere mama kiyumba abantu abali Saudi mu mukwata abatwale gye yasuula omwana akawunti yagijjeeyo twandimukomeredde naye akawunti yagijjeeyo ate sisuubira nti abantu abalina ebifaananyi bye ebirikkiriyo obulungi basobola obbishe yalinga naye mushe yalinge mama kiyumba ono abantu bamukube paka kuwulira bubi tosobola kwata mwana wa muno n'omutanga omuteebereza okwagalira bawo wava naye Uganda bantu mwe mubeereko ku kisa mubeeremu n'omutima ogwa Katonda mubeeremu ku bwalilla n'okwata omwana wa muno yajja okukola lese n'abaana be n'omukwata n'omuta ate nga wamutolosa n'akuwa ne ssente mwamumanyi abaana b'abantu abali eyo malungu abaafa era bw'obeera oli muzadde ng'oli Uganda otutte emyezi 3 myezi 4 tolabanga mwana omanya y'omu ku bamama kiyumba gwe baasuula mu biro naddala abaana abali e Saudi